kitalo ddala nkuletedde stories za mirundi ebiri okuziika kwa muganda wa Dr. Hajat Kurthum Muzaata ne actually katutandikirawo muganda we bamuziisa olunaku olw'eggulo actually eggulo nabadde ngenze mu jjuma seeka waffe atusaaza ku muzikiti gye nsaalira n'ategeeza mbu ng'oseeka yali ansaazizaako actually yansaazaako okuviira ddala mbu mu mwaka gwa 2016 emyaka ng'esatu 2016 17 ne 18 ku muzikiti gye nsaalira okusinziira ku seeka engeri gye yanyinyonnyodde awo ekifaananyi kwe kutandika okujja ekya muganda wa Hajat Kurthum okubeera nti naye abambi yafudde olunaku olw'eggulo era ng'embeera yabadde yakinyika gobe embeera yabadde bambi ate musajja wattu abadde amanyikiddwa nnyo however ye nga ensonga ze alina engeri gyazikwatamu abantu bangi basobodde okugenda okubeera nga bamuziika nera n'okumuziikirako wakati w'enkuba eyabadde efudemba akawungeezi k'eggulo ate lwe yabadde alina okubeera nga aziikibwa kitalo nnyo kitalo ddala ekya Sheikh Sulaiman ekya Sheikh Ibrahim Sebunya eyafudde muganda wa Hajat Kurthum kitalo nnyo kitalo ddala eyo nga tuvuddeyo gundi ani Kadama eyafa Saudi Arabia waliwo n'ebintu ebimu kwegamba nga bikutawaanya obwongo naye nga Mukama Katonda yabeera asazeewo abazadde omwana yagenda okubeera nga akola akasente asindikira abazadde basobole okubeera mu mbeera ennungi basobole okukyusa obulamu bwabwe butandika okubeera nga bweyagalako ng'obw'abantu abalala oba ng'obw'abaana abalala bamukomyezzaawo mu bokisi kyokka nga bokisi bagisondedde miliyoni 10 basonze miliyoni 16 osobola okukomyawo omulambo gwa mwana waabwe basobole okuguziika kyokka nga ne sente miliyoni 16 ze yali agenza okubeera ng'akola amazima ga Katonda teziweze kati awo nyiike wogyolira omwana agenze eno tewaliyo bulungi kasente agenda asobole okubeera ng'ayiiya akasente asindike ewaka obulamu busobole okubeera nga bukyuka kyokka ate oluvannyuma lw'okugenda amukomezaawo mu bokisi nga sente ze mulina okukozesa zisukka n'ezo z'abadde yakakolako oluusi nga zisukka n'ezo z'abadde alina okukola akomewo nazo Mukama Katonda naye nga Nakayima Sadat yakusobodde okubeera nga akomezebwawo mu ggwanga erya Uganda nera nga agenda kubeera nga aziikibwa ku bijja by'abajjajjawe wano kwa Max Media tugenda sigala tukuwa updates nga gwe kyonna okola subscribing nga notification bell ebisigadde obitulekere sitewano ku Max Media nkujjukiza bannaffe aba Legit Shots enamba y'essimu ye eri awo wansi yes Legit Shots omuyimbi agala okolera oluyimba olwa video yagala okolera oluyimba lwa audio ate gwa n'omukolo gwa kwanjula mbaga graduation oba MDD bagambye ab'amasomero balina special offer yammwe nga mulina MDD prom parties oba sports gala on top of that n'essomero erina oluyimba olw'essomero video yammwe byo bakoze offer bakubireko ku nnamba y'essimu bagyesaba nnyo okubeera nga babakwasaganya n'omuyimbi yenna ng'oyagala video visualizer ezo ezisooka okubeera nga zitambula ennaku zino zitrendinga nnyo bagyesaba nnyo okubeera nga bakola video visualizer eri simple bakubireko ku ennamba y'essimu tojja kubeera nga wejjusa